kati generation je tuliko generation buli omu yetegerera kati bala mwansinga kwa general secretary wange naye ate namula byagenda kugudemesa Bobi Wine okwesimba 2021 namwabizza ebyemirimu music asigala music politics asigala politics bana Uganda balina manya ekintu kimu nyaga abantu bejjemu mentality y'ekyalo nti omulabe wo mubeera wala ani nyaga bana Uganda mwagalinya abasajja beni alimo kubanga assistant to mulicho kibagendo kalenga bandi bagendo kola cha Bobi Wine omule meso kwesimu nakitegedde n'ekibuusa mangu abantu tijukira government yone eri mu buyinza jukira fete tulina muntu lwanyisa bigambo government ya Saabalwanyi akutte ekigera atwala ajjemu eriso najjamu atute okugulu nakola ki bwe balina ojjukola ki tize bajibangi na social media yange platform nga bangoberera nnyo ngwengo ina osobola ogenda ku radio talk shows n'oyogera ngosobola okukuma oli n'oteeka wali n'ogamba mukolebwe muti mwebeereremu government wetu ujijjukola ki ndoza tutandise gitagaza kati eri ku panic okola akantu ate tetunakola kintu ky'amaanyi ebyamaanyi bijja kati ekyokuba nti mmwe abakulu mukwatagana wadde mwawukana mulowooza ebyobufuzi mugenda kiteeka mutya mu bantu aba bulijjo because abantu ababulijjo balabika nga beeyawudde nnyo kankuwa ekyokulabirako nalabika akafaananyi ku Facebook kusimanyi wa bituufu asi bituufu nga Catherine Kusasalanga show what tears of a woman something like that ebivume byabadde kulinga what is this akati ekikolaga nti government ya president so kitegeeza nti mmwe kikolaga nti government ya president wamwe esiba bikutuka abantu bakoowu tebagala kuwulira kigambo kyoyita government eneriko akabonero kokakoke kalino ekyo equation osobola okugjeddamu kikulaga nti abantu bakoowu kikulaga nti ensi etuuse ku kiseera mu bulamu ekintu kitono nnyo okulaba nga government eraba actions tebanalaba tewanabaawo action yonna kino nkikukakasa tewanaba action yonna eyateekeddwa ola mupanikinga ku buno obuntu tukola mbukonyo obuntu fe twajja n'obukodyo nga 5 okola nga tubajja mu ntebe okitegeera kuba lero munatu temujja kutumalawo ojja kutanze nimba bajjo ng'emitwalo 2 omanya abaana abangobeera mugongaawo nga ne bonkuba amasasi nga nva wano abaana bajja kukola kyembadde ngenda okukola bamanyi kati president Museveni alina okumanya ekintu kimu ne babbalamu actually balamu basinga otusibako president Museveni bebamuwa olugambo ne bamutegeerera balina okumanya nti eno generation tebajja gimalawo nakugitta wala balina kukola kintu kimu baddeko ebbali ate munaife tuli bantu ba mirembe president Museveni tumwagala mu mutima muli bantu ba mirembe mwabakuba bebekulu obucupa olwokuba awagira president Museveni abaana ba people power abavuma Catherine Kusasira okuba awagira president Museveni abaana ba people power tulina empisa naye tetwagala tumanyira empisa muziragira wa Facebook mumusinga okuvuma mumusinga okuwemula mumusinga okuba bakambwe empisa muziragira jesitu abaana people power tebawemula lwakwa banyiga bunyizi njukira omuntu gwatake nga abayine mundu kati omukuba osobola otekawo ekivumo kyonna tempa bwerinnya okitegera bulungi watisobola genda mu kubalwi kubanga oyinza okumanya mukomera emyaka gyo gyonna kati abaana ba people power tuwulire lulimi lumu lwa Bobi Wine era yatugala tube bakakamu twebere kati ku luno akalulu kagenda kusinga essasa amaanyi fiche ekintu kye tulinza ate nkyogedde ku TV na mulimbuulira this time buli akalulu kabadde amasasi gabadde nga gasinga akalulu amaanyi 221 akalulu kagenda kubaka amaanyi okusinga kubanga akalulu akatabbika bulijjo babadde nga bakwata mu bwa Besigye nga awangulira ku 65%. Njaga nongolaga wetulaga naye Bobi Wine agenda kuwangulira ku 95%. Tuwaliwo akalulu kakulema naye oba nga gwe nannyini nsi kubanga Museveni omuwangula olina okuba nga gujini security nga gujini electoral commission ayina media ayisobola noga Facebook ati eveeko Baba TV bagijjeko bajjeko BBS okitegera ye nannyini media ye nannyini weggwanika lya Uganda okitegera naye ku luno ebyo byonna twabisabira dda amagezi okulya mulungi enkunyonyola waliwo kaawo n'obalako ku bintu President Museveni byakoze nga nti bina bikoze bulungi n'osiima byebiriwo ebyo ekyamakulu nnyo President Museveni kyakoze mu ggwanga wano ne sikiraba era byonna byaggwawo olw'okulwako ku ntebe yali aterezza security ne security yayononeka yogera ku ddembe ly'okwogera kati otudde wano oyogera ntudde wano njogera naye bunkenkeera kati bagambe byenina okwogera birina njogerako butono ngesalawo okwogera oyinza n'okudduka mu studio wano kubina ndi wano mu mutwe era njabulamu bujabu tola nga njogera nyanguzi njabulamu era nze nina switch zange zisobola kukwatako eddembe ly'okwogera yalijjawo eddembe ly'obuntu kuba kati yafuga by'oyogera mpuliriza eddembe ly'okwogera likujjako olina by'otakyasobola kwogera eddembe ly'obuntu tewali wadde n'akamu basiba balinnyirira basiba bakwata abantu eddembe ly'obuntu teririiwo ekyo njagala nkikubuulira security ya Museveni bw'otegeka ekivulu yejja n'ekukuuma ya Museveni ogisasula ssente mmeka kati lwaki ate yagala nnyo okuuma ebivulu n'etekuuma bakazi be batta n'etekuuma babijambiya n'etekuuma batemu bali bakifeesi njagala ongambe nti gavumenti ya Museveni tebakifeesi bakolerayo kubanga ekuuma otyanze w'ekivulu nga bakifeesi basaba abantu of course tetuswa garanti bakifeesi because
part of security ya president Museveni bajo ne bogena mu nsinga America ezikyasinza okuba ne security y'amaanyi obutemu bungi bakuba abantu amasasa cyane gulo babalumba mu club mu makoleji ne babatta zeroza nti ekyo kizibu kyansi yonna tosobola garantinga nti teri muntu agenda kufa olw'okubanza ndi mbuyinza because omenyi bw'amateeka bubaawo ziri ensi zoyogera ku nsi nnene America nsi nnene tosobola gireka ka Uganda kalinga ka district kamu nakitegeeza president afuga tasaanidde kufuga wano kwa district Uganda emulemi okufuga okitegera kye kunyonyola ku ngamba otandika Uganda kakolema okuprovidinga security ezo ensi zowegezaako nnene nnyo ompulira bulungi kati okugamba nti bagenda insecurity nayo gyeri ensi nnene nnyo tefugika teringa ka Uganda omukulembeze bw'ateekawo structures nga police yemalirira defense yemalirira nakomyawo zero defense unit zonna nakomyawo kati kireeta kino abantu bakuwa security ya president Museveni okusingira ddala police tokyafuna information ogamba musirikale nti walinda byewomu jatuddeko ku nsonga y'abavubuka people power eno erimu abavubuka bangi jo nabadde ndaba omukulu Ofono Opondo ng'alaga nti cabinet yayongedde okuyisa ekyokuba nti president Museveni ayongere okuyamba abavubuka nga babawa obukodyo bwekwejja mu bwavu n'akasente aka startup capital akasente akatandika bakabawe mukyayinayo chance wangula kalumu 2021 nga kati focus yonna gituniza abavubuka abali mu government bagenda bawa sente bagenda batandika emirimu egy'omu mutwe ate mu mwezi gy'okubavubuka abatalina mirimu mwagala okulembeza munaamalako nabo leka nkubuuzemu ekibuuzo recent president Museveni sente zasuubiza abavubuka yazibawa yakavaka mocha nagaba abageto nabala baba obukadde bitano genda keka mocha leche bagamba kati president Museveni nagambye buli omuntu bakowa tocha alina ati yenayinza kuza president Museveni kumwagaza abantu alina kola kimu kumula kudda ko bali ne mwana mu sente za America okujja okutereza Uganda kati sente zaggwako byezikola mpuliza bulungi kye kugamba nkimanyi otya eno TV yeni yale totya TV abana Uganda TV abana Uganda mpuliza totya president Museveni sawa zino ne bwana afuna queen najja namunyeza akalu ne wana bapapa aina kudda bali tuyanziza tudde ku nsonga ya Balamu n'ekyo kuba nti yakwadde ekiwandiko nga ayagala omwaka wombikamu sente zino gina zimu yasabye sente ntono yani sabide rubumbi 5 wanjise kwata gena funa wade 10 okiwira bulungi kwa binayogedde bitufu ate mubanga weka kasabye yogedde lwakibba oba yajja okunsasula okitayina ngene nakoze ngejja yinamu ebizo ate nyiza n'obutamusaba sente kuba mulaba ali stressed takyalira na wanywa mazzi takyalira wali ammere nze ngenda muwangula ate musonyiwe sente za Museveni teziri mu mukisa teri yali alide sente za Museveni ngali bulungi labira ku baji nasa ntegese bagala bakwadde na kumeka kusasula sente zino naku 5 enaku 5 ne badde mbokola bina kibagala bayiza bankwate nencha okitegera bulungi osigaze na kusebonya osigaze na kunya nesina kyengenda kukolawo kati bala musijja musasula wabula yoko ngenda muwangula atamala netondere nze nno mutima kanyengera bala gakabonero ka people power yabuli mu Uganda ndaba mulabire kunze ne waddeyo nga saddaka okulanga tumininga kitogera mayibu tubadde ne banabye obufuzi nga bali mu katemba abantu babadde bagwamu esubi ku opposition kajala nkola kabone akagenda okulaga nti opposition entufu ekomyewo mu Uganda okitegete tuli mu katemba serious twagala ntebe bobo yagala ntebe ino kuocha wa mutima wewayo no banga omulambo obutambula teri abaganye kujagala kubangira bangi bali bajagaddeko ne balimo okubanga bafuna so mwogedeko kuli mu Balamu kuva bino bino byabadde okuba muri sobola kwogera na Balamu tonamupira kasimu sobola ate mukubira mbange yetonda tanakubirako sina baloya bali mukulu ogwabo tonafuna ko omuntu akubira kasimu nti mujje tutule banaye tuteese gwe ne Balamu mujje twogere abiteko so yabadde ayagala obiyingira mu ga president namuganyiza asokandeke namugambe siriwo kwa yanonyezaako jjo najja newaka ne mugamba sabo president siriwo nageze mu government ya mwingija kubanzi butayagala kuteesa sibutayagala kutekate go muntu walaba temusangwe nakoze gwetaga akawumbikamu kugabo babba balagira ddala kabuli nti government nzibi ne bale bitali kakankubuza bwe kati president we yakuyise emitwalo atampuliriza bulungi bilioni emu n'emitwalo 5 kati lawyer muwema milioni 5 zaki nasse muntu ngenda kusasula bulamu bwa muntu nti ngenda kusasula oxygen Balamu kenyiti yakkiriza ati yali mabega okwandiza ekibiina ndeta evidence nga nti nga Balamu byeganye amasala gati ate wegano tya byogedde mu camera ya evidence nina recordings nina video nina document kati ndi mulalu era nzo mpita mulalu nnyo gamba nti sijja kumusasula sente nga sina kyenneesiga so Balamu alina okwesotinga ne mukama we Balamu puppet bakozesa mukozesa ate gwe Bobi Wine takukozesa kati nze kankubulye kino njagala nkiddemu njagala ovaana okubira Bobi Wine esimu mala n'omwezi nze twesanga na bwesa zino twebongako netwogera mwawe ebigera simu kubira na simu bwaba tankubire simu kubira Bobi Wine simu ekyo njagala okimubuuze nze nkola ekintu nga kiva ku mutima gwange ekijja genda mu record era kitanga noteeka suza Bobi Wine
bagera nengula ku Bobi Wine shoma nigambye bajja wana Bobi Wine kumugula ko show naye muvubuka gwenda bamwesu ngabe nagandi bwemfuna omulalu ngajja ayine ebirowoozo ngali serious bijja ko government mwegattako kati Bobi Wine yayine ebirowoozo ate bayida Bebe Cool yali mukwano gwange nnyo kye kyabawula ekyambala Bebe Cool kwesulika yesulika yayinone ko omwana mu ngeri ki olwokuba awagira kyotawagira si kwagira kisiwagira ebyo byenjogerako nti leka omuntu awagira kiri kyawagira oli mutuufu kyowagira nekigalenga mukwata kibayita okwagira okimanyi Bebe Cool atayitawo wakoma Bebe Cool mu lulu gwa ssente gwe gumusumbuwa mwe mutayitawo ku bigambo byogera wano Bebe Cool manyi lwakiyitawo wakoma agera nakuba government atamanya nze njagala nnyo omukate kankubire muntu kati kankubire mu government ya ngaba Aida Nantaba awagira bulungi government ye Kadaga olaba ageza kuba mukozesa ensubi ne bamunyigiza olaba nga omutima gubalansinga yero naye abalansinga tibogende wa Kadaga awuliriza ensonga y'opposition etali yaki Ameria chamba naye awuliriza y'opposition etali yaki twala abantu abagenga bali nyuto nenga mu mutima bawogera ki kyetuyite mpagira entuufu okitegedde bulungi ne Bebe Cool oyinza ogamba nti yasinga mama Mbabazi okitegedde okwagala President Museveni ayinza ogamba nti yasinga bakateegaya ompulira bulungi ne batamanya nti omusajja gwe bawuliriza bamuyita user target waka jamala kubafunamu target sa akasukeri kati Bebe Cool yani kwa mama Mbabazi wano baleta public order management bill yasoka kwata mama Mbabazi kati Bebe Cool bala mukatolo bale kanira ebiteeka byabayimbi bijje bigenda kwata Bebe Cool kwa Bebe Cool wekibwatule Bobi Wine ava mu level zitimba bana ali ku level ya president bansi yona bavuganya ba Museveni bakinyata ba Trump oya chasi babane ekibwatule erete kalida bali akafuluma Bebe Cool yajoso okukaba amaziga oli tatu wa government erete kali bateeka kwana kataina awo musolo singa batu kanta aba NM tabawa musolo kubanga Museveni yekitabe twanigambe kale okitegeera kali bonabona katolo bwa macha museye nayi no mulawo lwabira ku TV amegerera nasa mukaba iteteeka simanyi bikiro omusajja omukulu wa myaka 6 taina magezi ganyiza gamati tekali bayita okay togera kuteeka eryo Bajjo teriri mu kalungi kolaba because ensi yonna ey'abantu abagunjufu buli kikolebwa kirina okubaka amateeka gakifuga tulaba nti kirungi nnyo mmwe abali mu industry ya entertainment okuba mubana amateeka gabafuga because mubadde kati nga gwe omutegesi w'ebivulu kirungi tugole mukwano gwabwe naye ffe tutegeka ebivulu abayimbi ne tubawa essente ne bagana okujja okutuyimbira najja nayimba akayimba kamu nadduka so babayita amateeka ago I think gabayamba nammwe nga abali mu field yeyo amateeka si buli teeka erijja nti libateeka zino targets za President Museveni mpuliriza kuliminating Bobi Wine kati ogamba otya nti omuntu yena agenda okuyimba ebweru asokenga kuyita mu office bamukiriyaling abagenda musasulira visa oba ticket nti bwebaga ogenda okuyimba erwanda alina abayimba bamusinga okuyimba ebweru ati mpuliriza bulungi Bakenzo baani Bobi Wine kakati olaba Museveni nabagamba nti ino government tekyalina skill ate buli kyekola kiba kyongera Bobi Wine buwagizi tubogana oligisaninga Bobi Wine people Bobi Wine afuna amaanyi bomuganda ogenda okuyimba ebweru afuna amaanyi kugamba abantu ababalira President Museveni nga y'omuntu basiimuuka okitegeera ompulira bulungi tabakyalinayo kantu kapya kayinza kugamba naye tuleka abantu bano tubalekera eddembe kubanga agamba yaleeta eddembe n'eddembe lyaleeta liweddewo okitegeera tasobola kugamba nti omuyimbi genda ku stage oyimbe eddakiika 15 tulina okukebera obuyonjo simanyi osooke kunaaba mbwemabega muteekewo ebiyigo alinga agamba nti abayimbi tebanaaba mpuliriza bulungi ebintu byenkugamba talina oyinza ogamba ti bonoobanga okukoza oluyimba ojja soka nga lweta kati Uganda erina abayimbi ng'emitwalo 5 mpuliriza abapcoming omanya lunaku okimanyi nti wajjayo omuyimbi omupya tekati eministry nga boogiraba nti neteekawo office emale okuhandolinga ebizibu by'aba abantu nibanga bikoze on regional basis kijja kutuyambako okusengejja mu nyimba abamu kati kakubuza alika kyemutαμanyira bako kati UCC mulimu gwayo kikati sawa zino tesengejja kyogamba tegeza UCC vevo tusigaze minister of gender kati UCC ulanzo bwayo era kati amateeka ge bayita olede wegali nolwa pressure Bobi Wine bongeddemu ebisoko by'amaanyi ongambo tanti UCC omulimu gwayo sikusengejja ontegera bulungi UCC kati yakola ki gugundi no jano gamba tourism nti ati bonoba tourism minister of tourism yobo bulambuzi era ati agwayo ompulira bulungi tulina trade tuli basuubuzi ompulira tulina local government zino clearance nato zijja muki kati katabaleta amateeka ago bantu sine bagamba kati soke twesunye ekintu kibayita Bobi Wine tugende tutwende ba stakeholders tutulena buli muntu avunanyizibwa kulina etteeka sibbi nesinga ba stakeholders and of course abayimbi mwapapa okuyingira mu kintu kino because etteeka baligenda mu parliament baliteeka mu kakiiko akakiiko ka parliament akwatagana ku nsonga eyo ne kabayita ne muteekayo endowooza zammwe then ne kaligenda mu parliament omundi ogwokubiri ne balikubako akalulu either ne liyita oba ne baliguba nemwe ekintu ku ntandikwa ne muvayo ne mukiyola geti tumagala amateeka gabalungamya ya President Museveni tugimanyi kikasa kigenda mu parliament kiba kiyise age limit teyayita abantu bali bajagala OTT teyayita abantu bali bamwagala amanye ebiteekateeka byayisizaawo eyo ne ali mu kisoka be bangi bonna oli mukama waabwe yalinga yabakwatako omuzimu okitegeera bokasa kiba nga kikumira mukama waabwe mu ntebe abantu bawansi bakyasobola kukirwanirira
ekyo njagala n'okimanye kati njagala nkubulira ekintu kimu saawa zino ekiteeka kasalibuuka stage eno gye tuliko ey'okulirwanirira ndigenda mu parliament liba limaze okuyita so mwaga mukikubire wano twagala kikubire baggwemu amanya gakitwala wali bagwemu amanya bwe kiba nga basobodde okuyisa amalala munaamalaku mutya kati ate ffe ate tuli balalu kati ate si be bali ffe tetuli ba gentleman okitegeera kuba omuntu atamanyi nti okufa gyekuli oba ogenda mu controlling oli kati ze simanyi nti okufa gyekuli ne bwenfa era mbanga omulamu okitegeera bulungi kati ate ffe ate tuli balala kati omanyi lwaki Bobi Wine oyo nti abantu bamwagala nnyo Bobi Wine bwemusanga mu banywi b'amalwatula n'abanga omunyi w'amala bwemusanga mu parliament abamubaka bwemusanga ekamocha n'abawe ekamocha bwemusanga ba diplomat n'aba diplomat ffe tuli bavasatayiro nemunamalako nakyo banamu abamu bakiwagira munamalako nakyo bateri akiwagira teri muntu ategera wagira tekere ng'ogyeko Bebe Cool balamu ali ne balamu naye yazzeemu ku magezi mu bugundi bwe mu butategeera bwe yazzeemu amagezi nera kyeki nanga mpita omulalo buli wabeera mpita mulalo balamu yazzeemu ku magezi ate alina amateeka ge yawanduddemu naye omusajja gwe bayita Bebe Cool Moses Bidandisali yagenda zonna oba yanywa biki si Bidandisali ye Moses Sali Bidandisali ye taatawo yetabiri ye simu yimbi omusajja Mutyabule mwamu wa Mutyabule kitegeeza ki mu Lusoga Mutyabule linnya lya Kisoga litegeeza ki njala kumanya meaning ya linnya eryo kwakizo kwaje kisubwa Bebe Cool ngerinnya lye mwamu Mutyabula ye muntu okubibya kitegeeza obwonge bwabwe byasawa ina Mutyabule kati Mutyabule akalirize etteeka tamanyi tigenda kusooka kunyigiriza ye ompulira buli kyenkunyonyola Mutyabule engeri gyayagalamu etteeka erijja Mutyabula gwe tofaayo kubanga yasinza okuteekamu omuntu oyo Mutyabule oyo Bebe Cool naye njagala etteeka eryo gyeri fe abamu nesi mubaka twava mu bivuluze bajjo bansasula ndi consultant bwe nzija Baba TV okuteeka mwa bansasula nteekako logo yange bajjo event kati bo balowooza nti tujja kustopinga ebivulu bya bajjo oba ebya Betex ffe tukola business dati tukyakolera mu Uganda kwa government gye tukolera tugimanyi okitegeera mwine obwongo obukweka business ezo nezitaba targeted nga teri muntu wa people power musiru kati bwe buzibu president bwayina kati bagenda kuduma stopinga ekino ekintu kyabbanyi nga gwe wagenda dda kati bwe bwayina alowooza biliana mweta naye mwesiga ki tuli bavubuka tuli bangi temusobola kututa kutumalawo buvubuka bubasumba amaanyi gaffe si buvubuka amaanyi gaffe gali mu bantu pawa kanola bajjo balamu yasindisa abantu bansaleko naye abavubuka bonna babagobye emisinde kubira balamu omubuuzi yasindisa abantu bansaleko awe katwe abavubuka beekatwe bakunganya mu dakiika 2 ne bagoba abasirikale okutaasa bbalina obubundu bwabwe kakitegeeza amaanyi g'obantu tebagazanyirako Katonda edamanyi g'abantu eddoboozi lya Katonda kati Katonda alesi Bobi Wine amagaye genda ofuga generation yo kwa generation ya president buli muntu ali ku 077 twakaddiye tuli kufe ba 759 ba 77 tubantu babakoye okitegeera okay tunatera okumaliriza omugenyi walwa simanyi oba asigadde ku reception I don't know kuba kati tuli wano mu studio kakati tunatera okumaliriza abavubuka amaanyi gemuleese gatandise okutiisa abakadde abalaba nti singa baleka bakadde bana bano bava mu buyinza bayinza otaba na mirembe mu gavumenti yammwe lwaki temuyizaeko strategy endala ey'okubabulira biki byemugenda okubakolera nga mukutta obuyinza mufo kyokulaga nti mwagala enkyukakyuka mangu nnyawo temunakutubuulira nti wemukwata obuyinza mugenda tukolera ki wabula mwagala kimu kyokka kansoka nkubulira ekintu kimu nze Bobi Wine nayogera naye tageti yagala kufuga emyaka 5 gyokka actually Bobi Wine yagala kweyisanga Mandela kino nkigambidde wano Bobi Wine esaalayo manyi kyeri singa mpuliriza President Museveni yali wakufuga emyaka giti ate kakati Bobi Wine kati agenda kuyigira President Museveni ajja mu bufuzi nga musajja mwavu nyo Bobi Wine ageze mu bufuzi na kusema mpuliriza Museveni mpuliriza sebo President Museveni yalwana musajja watasabiriza byakulwanyisa ngasabiriza buyambi Bobi Wine azze nga esajirabi nga buli kimwa kikoze eki akirabye otakyalina lulaba next excitement President Museveni yajja na target ya kufuga myaka 5 target ya Bobi Wine yakufuga nenga aterezeza police amaje gateredde mu myaka 5 mu myaka ebyenjigiriza biteredde atakola system y'eggwanga puliriza okola system y'eggwanga just kubera straight nga toyina nguzi kati enguzi yeremeseza President Museveni ebintu ebisinga nde enguzi sawa zino bugamba nti enguzi twakute kifo kya 30 mu kulya enguzi ng'ensente aziwangula awadi za buyonjo fotwangula za kulya nguzi ontegera bulungi njagala nkubulire bulungi President Museveni structure zonna za mulema ate nani si afuga toga ku Museveni jogera kumwe mu abantu mmoja tugenda okukola tugenda soka tuweza structure zonna omuntu ng'olina amaanyi go nga buganda we bajjo simwagala mu kifaze nankuba oluyi nga tuwuliza ddoboozi ly'abantu so sikola byaffe tugenda kusooka tumalewo tribalism buli ggwanga lifune ku keeki y'eggwanga owulira bulungi nga bwe kiri wano mwene nedda ssebo kati njagala tubale mpuliriza tugenda kubanga tugenda kubalansinga tribes zonna kubanga tugenda kubanga tubalansinga tribes zonna buli tribe eri ku keeki y'eggwanga tugenda kutereeza institution zonna ezaafa
ebyenjigiriza security amalwaliro mu myaka 5 mu myaka 5 nedda okola kati otula wali ne bannabagezi ne mukola structure kiba kiragiro sigamba nti president Museveni atuka kutakaraga agola disi wakoze eki owandika buwandise eba protocol and command and control bagita sisi just gwe Bobi Wine agatula mu ntebe akomaninge agambe ki ekibadde kiremeseza ggulu tekatwalayo RDC wa Buganda RDC ino kuba ggulu Buganda owa kyoli ajjo nafuge ki towawa nage nga kugamba buli tribe nga mulayika tugafuka gwanga limu nga buli nga mu Uganda tuli wawula muzata complaining nga tabasiramu ne bafaako amadini gonna gajigagabaniko kechi yeggwanga nga amadini genkananka n'obuvunanyizibwa ompulya bulungi bajjo tubadde wano nga ogamba nti Bebe Cool yatamira president Museveni nene watamira Bobi Wine hanze nedda sagala Bobi Wine nagame ne waba mulalu sagala Bobi Wine ng'omuntu ni ye kayeka chandeze ko ndi opposition omutufu foto wagidde opposition wano te opposition gwe siwagidde nolaba enchanga yakufisa sibula watu alobako obusembayo obako obusembayo bana Uganda mwebereremu muvugwemu okutya bafune endaga muntu kubanga endaga muntu yamanyi okusinga essasi endaga muntu yamanyi okusinga essasi 221 emundu yafe bagiyita endaga muntu ne banatukuba amasasi ngendaga muntu muzifunye ng'obululu bungi ze bulletproof zaffe gwe muna Uganda akalulu kagenda kuba kamanyi okusinga essasi buli woli ate gwamu okutya mugende nga musomesa enjiri y'abantu abataddamu okutya mutuvemu okutya kwe kulemeza Uganda emabega buli muna people power munakyukakyuka mujje mutuwegatteko bagenda tukola ebintu bingi tugenda kubona abonyezebwa mwena mubeemu mwebereremu